Kati olwaleero wennyimiridde wano bayitawo Lutengo. Nakifuma Naggalama Town Council. Ndi wakati wa town ye Nakifuma n'eye Naggalama. Nagula ettaka lino mu 2009 yali May 17 kyajjukira 17th May 2009 we nagulira ettaka lino. Ettaka lino nalisanga omwami balimpitiranga omwami yenna yeekyaye. Banga bwensiba mbategeeza abantu temugenderanga ku kintu ne mukigwamu bugwi nga tokyetegereza. Omwami ono yalina ettaka lino lyonna ne bamuyingiza ekyokulima ekimera kyalingawo miti nga bagiyita muringa. Omwami nga babagambye nti bagenda kubeerawo akatale ak'amaanyi ennyo ku miti egya muringa. Omwami n'akuba acres 50 wano ez'emiti egyo gye bayita muringa. Naye yalinda emyaka gyawereena nga teriyo muntu azze mukonkonako nti wayeka nkuweeyo emitwalo gumu oba emitwalo 10 onguze muringawo. Omwami n'agetinga so disillusioned. Omwami n'asalawo okutunda ettaka lino. Namusanga yeekyaye. Yalinguliza ddala ku bbeeyi ddala yali ya wansi. Wabwe nkigeraageranyamu n'ebbeeyi ze nasasula ku eka zino zonna ezisoba mu 6 mu 2009. Kati kintwalirako acres 2 zokka zokka bwe mansazeewo okutunda okuggyayo ssente ze namuwa. Ekintu ekyo nze kyempita real estate. Kwe kugula ettaka n'oligulira nga liri ku bbeeyi eya wansi, most especially wakati w'ekibuga. Eno gye baayitanga ewala ndi kilometers wano ziri 43 okuva e Kampala ku City Square. 43, it doesn't take you an hour. Ndi mu Mukono district. Naye nasobola okugula ettaka ng'omuntu anguza emitwalo 9 buli eka. Kati teebereza we nagulira eno najjayo nga buli muntu tayinza na kukkiriza. Naye kati tawuni zombiri, tawuni y'e Nakifuma ekuze nejja n'esembera ne yeekoona ku ttaka lyange. Tawuni y'e Naggalama ekuze nejja ne yeekoona ku ttaka lyange. Kati ekyo kiva ku ki? Bannaye bw'oba oyagala ku investinga into real estate, gulanga ettaka oba ekizimbe nga kiri wansi.